Njagala biramira bafumbo nga tuli mu nsonga ez'omu kisenge. Waliwo ebintu ebyetaagisa ku sayidi zombi, sayidi ey'abasajja ne ku sayidi ey'abakyala, mu bitwale nga bikulu mu nsonga naddala nga tuli mu kisenge. Ekisookera ddala, abakyala twejjemu kigambo kutulugunya basajja kuba tokyalinga nga bayingidde mu kisenge. Omusajja bw'aba yeetaaze hakki ye, eyo Allah yagimuwa hakki ye, agifuna mu halal, gimuwe mu bujjuvu, so si kumutulugunya. N'owekwata eno ku kitanda kabebenu, omusajja n'atandika okukukwatako, n'omugamba nti Hajji ddamu amagezi, toddamu n'onkwatako, ojja kuba okoze kikyamu. Totulugunya mukyala, totulugunya mwami nga muli mu kisenge n'omutokyalinga. Bakyala bavuma abasajja, abamu bo batulugunya, n'oddira omwana n'omuteeka wakati ku buliri. Omusajja buli wagezaako okukwata yeno afune hakki ye n'ozukusaakaana. Oba wajja kukola ki mu maka? Bw'oba olina obuzibu bunnyonnyola omusajja bifo ategeere. Naye n'okandaaliza omusajja myezi, n'okandaaliza omusajja mwaka, kyokka ate ng'oli mukambwe nnyo, ate n'omuteekako limiti, n'omugamba kasita nkuwulira ng'owasiza onoonyanga wali entaanaayo, oba okoze bubi. Bw'oba mu maka ago owulira tolinaamu mirembe kutebenkereramu, ekisingako obulungi obutafuna misango eri Allah, weeyambulula omusajja oba musaba akuwa ettalaka ogende. Abakyala kino nkibalamira, mwewale ekigambo kutulugunya basajja nga mutuuse mu kisenge. Sajja n'atuuka okukukwatako n'omugamba nti Hajji ddamu amagezi, seeka tosiriwala kunkwatako, toddamu n'onkwatako, tosiriwala. Ekigambo ekyo oyogera kyaki? Guli mukyala mufumbo, tokimanyi nti bamalayika basula bakolimira nga gwe omukyala ebbanga lyamala bbaawo ng'akuyise? Eyo hadisi namba. Singa omusajja ayita mukyala we ku nsonga ezo ez'obufumbo n'agaana awatali nsonga, si mulwadde, tali mu nsonga zaabwe, bamalayika basigala bamukolimira paka obudde lubukya. Lwaki oyagala okuyingira mu laana mu kikolimo ekyo? Ekirala, obusungu obuyitiridde. Bwe tuba mu kisenge, tegeeza mu nsonga ez'obufumbo tuggyemu obusungu. Obusungu obuyitiridde tebukola, tebuteeka apatayiti mu munno, tebwagazisa munno kwagala, leka kufuuka wa busungu. Bintu eyo si balakisi. Mulina okubeera nga mwembi muli basanyufu, munno musanyukire, beerako n'essanyu. Hatta nammwe abasajja bw'oba otuuse mu kisenge kyusa ku ntunula, entunula y'omu ddiiro, obanga oli mu katale, obanga oli eno mu mizikiti, eyawukanako n'entunula y'omu kisenge. Tunuza munno eriiso ery'ekisa, eriiso ery'okwagala, eriiso eririmu essanyu, so si kwefuula taafu. Noganda Hajji kanyize nno leero ayagala hakki ye. Ate omukyala oba omubuzaako apatayiti. Weewale mwembi abakyala, koobe mukyala koobe mwami, mwewale ekigambo busungu. Koobe gwe mukyala, tosunguwala nga mugenda mu nsonga ezo ez'obufumbo. Ekyokusatu, ensonyi. Baganda bange ensonyi tezikola mu buliri. Jjako ettaala neeyambule ng'ate bbaawo. Omusajja n'agamba omukyala jjako ettaala, njagala kweyambula. Abasajja abamu bookisi agyeyambulira eno mu nkukutu, oli mukyala wo. Wa uhilla lakum ma waraa dhalik. Abo Allah yababakkiriza. Omukyala ne bw'atunuulira omubiri gwo wa ddembe, naawe ne w'otunuulira omubiri gwo, ne w'atunuulira omubiri gwo wa ddembe, ekyo Allah yakimuwa. Naye mmwe ababeera n'ensonyi, mu mukwano temuba nsonyi, mujje ensonyi mu laavu. Laavu tebeeramu nsonyi. Njagala kweyambula jjako ettaala. Gwe buli kiseera kumala kujjako ttaala, buli kiseera kumala kujjako ttaala. Ebiseera ebimu ettaala girekeeko. Ni lwaki omala kuzikiza ttaala? Ensonyi tezikola mu nsonga ezo. Ky'oyagala kikolere munno, ky'owulira nga kimusanyusa kikolere munno. Lwakuba abasajja mulina ekizibu eki.